ngenze nendaba nti kati ebiseera bye tulimu bya kazigizigi nti kazigizigi mu ngeri ki nti abantu beeyagala nnyo mu kweyagala kuno bwe bajjewa Katonda bazze kufuna kyamagero ky'alina mu mikono gye naye nga tesibazze eriye si kwagala Katonda naye kufuna nga wolaba wano wagambye nti agambye atye wano nti bw'oba omunjagala olaba akantu ako nti mujja kukola mutya munaakwatanga ebiragiro byange olaba akantu ako nti bwe muba munjagala mukwata ebiragiro kati bwe tuba tetumwagala tugenda kukwata biragiro tugenda kukwata byamagero tumanyi nti bwe tuba tuli balwadde tuwona mu linnya lya Yesu kati erinnya eryo lyekwasaganya oba lituleetera ebyamagero kati oyinza okwesanga nga olw'okubanga tweyagaliza ffeka ne tujjewa Katonda nga okweyagala ffeka mu kusaba kwaffe mu bye twagala twagala byamagero kati wano kyava agamba nti we muba munjagala mujja kukola mutya we mba munjagala mujja kukola mutya mujja kukwatanga ebiragiro byange okirabira ku waliwo omusajja yali omunaku amagulu gezinze atudde awo kati abantu bamuwanga ssente olw'okubanga balaba obunaku bwakola ki bwalimu olw'okubanga amagulu tegasobola kutambula kati n'afuuka akabonero nti abaayagalanga okweraga omanyi abantu beefuuyafuuya nnyo ssente si lwakuba nti baagala gwe balaba naye olw'okubanga baagala kweraga balina kati nga bonna beeragira ku ki kwoyo n'abonaabonera awo n'abeera nga bamufuula kagundi kakweragirako naye n'aleebeeta olw'okubanga bamuwa ekyokulya naye abatume bwe bajja ne bamutunuulira n'abaleebeeta n'abasaba ne bagamba nti ky'osabye tetukiina zaabu naye ddala baali tebalina zaabu abasajja baali balina naye ne bagamba kye tuyina gwe kyoyagala tetujja kuwa gwe kyoyagala naye ki kino kye weetaaga amagulu ago gezingazinga oli mulema wasibibwa amagulu ago geetaaga okutandika okutambula gagende galimu olubimbi geetaaga okutandika okutambula gagende gakola essente geetaaga okutandika okutambula gagende gakwatagane n'abantu ge balina okukwatagana nabo kati nagamba nti mu linnya erya Yesu nsumulula ebyakusiba haleluya nsumula ebyakusiba bamusabye ssente yabasabye ssente tebamuwadde ssente kyabadde asuubira ate bamuwadde ekirala kye yeetaaga mulimu okusaba kwa mirundi ebiri we tuba tusaba Katonda mulimu ebintu bye tusaba nga tubyayaanira buyaayaanizi ate mulimu ebintu bye tusaba nga tusabira ddala kye twetaaga niye olumu ebintu bye twetaaga olumu biteramu okkoonako kati wano 16 n'ayogera akantu akalala nange ndisaba kitange olaba akantu ako nange ndisa kati sasabira buli omu asabira bokka bakwata ebiki bakuba bamwagala nti ate n'asaba kitange akola atya naye alibawa omubeezi alibawa omubeezi akola atya alibawa omubeezi ebiragiro bya Mukama bye biriwa alibawa omubeezi omulala kati ebiragiro ebyo A celebrity is a person who is celebrated by his people. Uganda is a country that is celebrated by its people.